Okay, abalabi baffe twongera okubaaniriza programu yaffe ag'omu bwengula. Tusanyuse leero nti twegatiddwako omwami n'omukyala Jotham and Grace Ssentamu nga bawangaalira Michigan nga gye bakalabiza emirimu gyabwe. Naye ng'olwaleero tubaleeseeko mu studios zaffe batubuulire nate biki ebiri eyo e Michigan, batubuulire nate biki bye bakola bye batuusaako engalo, biki bye bazze okutubuulira kwe gaatuwa Yeemu wano mu bwengula nga bwe tubatuusaako omwami n'omukyala batambudde olugendo babiri wano mu America nga kwotadde amaka, kwotadde abaana, kwotadde okusoma, ate ng'eyo y'ensonga enkulu etuleese. Weewawali eyo oyinza okwebuuza nti ate okusoma what is it that okusoma abantu bonna basomye, naye bano balinamu akenkizo nti ng'omwami n'omukyala basobola okuba nti bateekateeka ne baddayo okusoma ne basoma bombi. Bajja bitubuulira, sijja byogera biki bye baasomye, biki bye baafunye, bajja bitubuulira wano. Era nga tewali kumala budde, ssebo ne nnyabo Jotham and Grace Ssentamu, you're most welcome on our program. And we are here to, to share the story, to share the journey that we have walked together. And these stories that we capture here on Agomubwengula, these stories inspire people. And of course, we do believe that if you could do it, someone else out there can do it. And of course, you're going to take us through the journey, how you have been able to achieve whatever you've achieved. Of course, with the responsibilities like a family, like marriage, children, and all other responsibilities that come along with marriages. So you're most welcome, and the floor is yours. So I don't know, simanyi oba ntandike n'omwami oba n'omukyala, simanyi oba Grace tutandika ladies first oba wano tewaliwo mwenkanonkano. Yenna gw'oyagala tutandika naye tewali buzibu. Okay, tetutera kubeera nnyo na protocol, but of course we want you to feel comfortable, and we can direct this conversation in a way that will make you comfortable. And please, if you would introduce yourselves, thank you. Abalabi baffe abalungi agapa mu bwengula, naffe tusanyusa okubeera wamu nammwe, tuwa chance eno okujja mu maaso gammwe okutuwuliriza n'okutulaba. Tumanyi nti ekisa kitugenda kubeera wamu nammwe kijja kuba kya mugaso, era tutweyanziza ka moderator for the time you've given us to share about our achievements. So thank you so much. Amanya gange Ssentamu Jotham from Michigan. Thank you. Nange ng'omwami bw'ayogedde, amanya gange nze Grace Ssentamu, mpangaalira Michigan nga bwe batugambye, naye tubalamusizza mwenna abalabi ba programu eno eyagafa mu bwengula. Saalongo okola ekintu kya bbeeyi nnyo, ne munno moderator munno twebaza nnyo omulimu ogw'amaanyi mututuusaako obubaka obw'enjawulo okuva mu nsonda zonna ez'ensi. We greatly appreciate and tweyanza ne opportunity yetuwa okujja to share a little bit of our journey n'abantu Uganda bannaffe mu diaspora oba oliawo n'abalala abalaba programu yagafa mu bwengula. So we're looking forward to whatever will be discussed here. Thank you. You're welcome. Mpozi abalabi baffe abalungi nga bwe twabagambye okutandika, omwanjuzi wammwe owa programu eno olwaleero agyekwatiddemu nze Shani, abamu nga bwe bantegeera, era tugenda kuba tunyumya Luzungu Luganda ekiba nti kigenda kutwanguyira ffenna. Of course, when we heard about your story, yatukwatako nnyo ne tugamba nti it's a good story that we can share with our people in the diaspora. Ne bamanya nti bwe bibanga ebintu ebimu bisoboka baleme kubeera ne fear abantu.
ebintu ebimu bwe baba nti tulabyeko actually abantu baffe bannayuganda nga babikola, then why not we bring you on board so that you can share your story. Oba oliawo waliwo gweyinza okuyamba, waliwo couples or families abayinza okuba nti nabo bayambibwa. So nze ne munnange Kalongo bwe mwatugamba ku story yammwe nga bwe mutambudde olugendo luno olw'okusoma, naye nga tetunatuuka kusoma ssebo tutegedde Mr. and Mrs. Ssentamu, muyina abaana, muyina omwana, like obulamu butambula butyawo Michigan, mubutambuza mutya? Obulamu bulungi, tetujjaga nti obulamu bubi. Essebo tugezaako okulaba nti tubutambuza bulungi. We are married with 2 kids, omulenzi n'omuwala. Mulenzi alina emyaka agenda kwera myaka 10 like next month. Omuwala alina emyaka 7 naye agenda kwera 8 in September. So bwetyo twetambuza ekintu kyaffe mpola. Tubadde bafumbo for Gabulijjo bakyala ffe tumanye emyaka. So 15 years. Wow. We've been married 15 years. Good. Yes. Emyaka mirungi ddala mu bufumbo era afumbye. Nze nsobola ogamba nti twebaza Katonda abatambuza olugendo olwo olw'obufumbo emyaka egyo, era nsuubira nti era mukyagibala n'okweyongera. Absolutely. Kamanga yembezi. Amina. So kakati nga bwe tugenda mu programu yaffe nga bwe kyagenda mu maaso, mbadde nsaba mutubuulire kakati olwo muzze wano mu Amerika, mukoze emirimu naye ne mufuna ekirowoozo ekyokuddayo okusoma. Mujja bitubuulira musoma ki, ani aleeta ekirowoozo, ye kiva ku ki? Kubanga abantu b'omu diaspora bangi baagala okusoma naye nga beebuuza ebibuuzo weewaawo bye mugenda okugabana naffe bisobole okuyamba omuntu ali eyo abadde tamanyi nti ayinza kikola atya. So mujja kutubuulira mwasomye ki, graduation yawedde, mugiteekateeka. So mpozi abalabi baffe okubanjulira nate abagenyi baffe mu studios olwaleero nti mwami n'omukyala Ssentamu. Ensonga gye tugenda okuba nga tutunuulira mwami n'omukyala basobola okuddayo okusoma bombi babiri, ne basoma babiri, ne bagraduatinga babiri, ate nga bafumbo, ate nga balina abaana. Lwaki nzikaatiriza ekintu ekyo nti abantu ababeera mu diaspora eyo bagirabanga challenge, balabanga ekitasoboka. Era y'ensonga lwaki twawaliziddwa nti tubaleete mu studios zaffe batugamba batubuulire luno olugendo lwabanguyira lutya, ye buzibu ki bwe baafunamu. So n'olwekyo ssebo ne nnyabo mbadde nsaba mutubuulire emirimu gyali gitambula gitya, lwaki ye mwasalawo muddeyo okusoma, ye lwaki omusi ye yasooka. Kubanga wano emirundi egisinga bwe bakikolamu osonga people married because it's only it could be convenient or not, naye okusharinga responsibilities naddala nga muyina abaana. So abamu bakiraba nti bwe baddayo bonna bayinza obutabeera tekibanguyira okusigala nga bamanaginga ebintu byawaka ate nga bwe basoma. So ne basalawo omwasooka agenda asome, ate bw'amaliriza omulala naye addeyo asomegane beyamba bwe batyo. Naye ate mmwe mwakikola wamu, mutubuulire bwangu ki obwakirimu n'obuzibu. So ssebo ne nnyabo mbadde nsaba mutubuulire olugendo luno mulutandika mutya, ye mulowoozaako mutya, ye ki ekyabawuliriza. Abalabi baffe olwaleero baagala okumanya ate baagala okuyiga. Olugendo kw'okuba terwali lwangu. Ffenna tuva e Uganda oba bonna ffenna gye tuva ne tujja mu nsi eno.
United States, whatever United States, over that, America is a land of opportunities. But obviously how you tap into the opportunities. So twajja fembi twafuna omukisa fembi twayingira America 1 year after we got married netujja. So ebyo byonna sijja biyitamu ate ne tukola ki ate bikife n'empozi tugimanyi. No mukama n'atubeera empapula tuzazifuna na biki ne tutandika okukola emirimu egy'enjawulo. Naye omwami wange one time tuba tutudde twali tulya naye omanyi tugenda kubeera mu America for some time. Tetugenda kuddayo Uganda nkya. Naye tukoze tutya okulaba nti tubeera mu bulamu wofininga you're comfortable wano and you're also able to help someone back home. Kagane omanyi otuula no scouting anoga okay kino kiri naye tugenda okutunulamu. And also we have so many friends that are Nigerians. Era bajja kuno same thing Badayo ne basoma ne bakwega nga tulaba ebintu ebakola nga obira birimu omulamwa. So we decided ne tugamba omanyi what ekirowoozo we kyajja ne tugamba bwe babanga Nigerians can do it, why not us? Naffe tusobola okukola ki okikola. Kakati obuzibu ne byandiga okay tukikoze tutya ani asookayo kuba n'ekyo nakyo twakirina nti ani asookayo okusoma. Ne tuga asookayo abaana bakyali bato nti otyo ekintu kino lwaki tetukikwata ki fembi. Ne tulaba bwe tukola ki bwe tukigusa kubanga usually twalaba mikwano gyaffe aba Nigeria abamu usually omukyalo oba omwami bwaddayo n'asoma omulala ate olumu naga no kansigala oba mbere housewife oba sente omwami zakola zimala oba olumu ebirala ne bijja ebizibu awo ne biyingiramu kwegana ne weesanga nga bikujja ku mulamwa gwe. Omulamwa gwe initially gwe mwali mwagala okologayo omwami asooke yamale nange nzije. So ne tugamba mumanyi ekintu kino kyetaaga kukwata fembi. Kwata fembi tulabe tukikoze tutya. Era ne mukama nga bwatukwatiddeko tulabe we can. So tetwabuusabuusa kugamba nti banakisoboka era waliwo ekibuzo saanongoona eshani kyogaa nti community yabayamba ki did the community motivate you oba community teyamanya kusoma kwaffe not until we graduated. Tewali yamanya kubanga omanyi bw'otandika journeys bwe zityo so many people have different ideas. So we wanted ffe babiri. Even our closest friends, nobody knew. It's too so much. So, netuga manye ekyo katukisigalize in case kiganye ffe ngaffe tukola kifa ababiri tegeeza kwayinamu n'okutya nti kiyinza okugaana. Challenge ali nnene nnyo nnene tusinga obuzito. I know. Kati nga tugamba nti tutandika okugamba kugundi. Era bwe bajagane lwaki omusi yasoose. Lwaki muna mukikutte lumu. Temusobola mulina abaana mulina ki bills biki nze nkiwa nti abasinga bandi badde bagamba nti temujja kumalako. Kuba ekintu ekyo kyatuukako ne kugundi ku visa okujja. Era so nga batugamba lwaki omusi yasoose. Kuba visa zaffe twazifunira the same day. And fembi nengo buli omwaga naye lwaki mwembi mujja omwaso katuuke atereze then bamuyite. So kati ne wano mu kusoma nasi osinzibu soko osimbewo akatesebo ennyo kati tutambula olwo mulowoozezza okusoma olwo mulowooza mutya kiki munaasoma mwenna. Okay. Kati after kutunula mu course zetu
By the way, nave Uganda nga nina bachelors naye ng'ate ndi mu marketing. Okay. Omukyala alina bachelors mu development studies. Kati okutuuka wano, yes, saagenda direct mu good nursing. Ne ngenda mu computer. Ne nfuna degree mu IT. Yona ne njifuna kakati then still naye nga waliwo ekibulamu waliwo ekirakinga kawotulafuna booti olabanga nkisomye naye can I compete ku market ya America? Madam Shani ngenda leetayo kano. See, I didn't mean to cut you off. Right, I'm sorry. Naye ngenda leetayo kano nti jabuva ne jabugenda tuli bagwira wano. Yes. Abagwira tuyina okubeera motivated to the extent ebintu byokola oba byoyagala osoma wano. Can I compete? Market nga tunoonya omulimu. Can I compete? Ky'ekintu kye twafuna mu Nigeria, our friends. Kubanga they are mostly simanyi ndowooza ne enenoyo kiri bali mu medical field. Medical field. Era omwami omu yatutuuza n'agamba naye ebirala byonna yes sente musobola ozikola naye medical field eno ffe yetukolera ng'abagwira ne tukiroba ne tugamba okay. Era n'atulaga why agamba ojja kola medical field teri agenda kutunulira yo background kasita obeera ng'olina credentials zo teri agenda kutunulira oba oluzungu oyogera lutya oba kasita oba ng'omanyi omulimu gwo gw'okola ki ekitali mu gundi ndala oli muwarabu oba oli muyindi kasita obanga oli medical field everybody akutegeera ajja ku ne tukakwata. Okay. yali one of the steps. Mufuna mikwano gyammwe abagambako olwaha kati musazeewo mugenda kusoma nursing. Nyabo. Yes, netugamba kati kiki nti yes katutandike. Tusazeewo kusoma ki tugende ku bachelors in nursing. Okay. Kati olwo wano mutandika mwatulako ne mulowoozaako nti naye wadde tugenda okutandika okusoma mwalowooza ku baana mwalowooza ku family mwalowooza ku buvunaanyizibwa bwe muyina mwatula ne mukola embalirira nti ye bwe tunaaba tuzeewo because ayina okuba nti abasomye nursing it's really demanding nti weetaaga okuteekamu obudde obwo obudde bwe mwatula ne mugaa nti mugenda mumugabanyamu mutya mukole ku ssente mulabirire awaka musasule bills musasulire abaana oba mubasasulira oba n'okubala mwatuulaako ne mulaba engeri gye mugenda okitambuzaamu. Yes, twakirowoozaako. Okay. Twakirowoozaako ne tugaa nti yes kakati abaana yes tulina abaana bakyetaaga support yaffe bakyali bato nti naye naffe yes baagala support tujja kugibawa. Tutuyinza obutatuukiriza 100%. Naye after we've done bajja kufuna ekisingako. Okay. Bagamba kutunuulira kya maaso. Kutunuulira future. Naye kirala kye twakola Madam Shani twatandika okusoma kwaffe 2019 twakola bachelor's degree after the school we attended. It's called Chamberlain University. So Chamberlain University, it's a private university. So mostly government ejja kusasulirako then endala zive mu nsawo. So nga tusazeewo ddala nti yes tugenda kukola nursing tetwayagala kola associate oba giyite ADN. Kutunyonnyola kuba waliyo abangi abali eyabalaba abaagala okumanya ffe munaye twakikwata bukwasi ndi naasi tetwawula PSN tetwawula ndi RN tetwawula ndi LPN ndi nabyo mugenda bitunyonnyola. ADN obeera oyina associate oba diploma mu nursing. Osoma usually basomera community college for 2 years. That is ngojeko omwaka gwa prerequisites.
naye nga ate bachelor's degree bw'oba ogenze mu traditional program giri emyaka 4 naye ffe twakola but it was an accelerated program. So instead of 4 years, it took us 2.5 years to complete. So LPN, I tell you, dollar. So Nayinga, once we decided to get a kola kumanga, by then Omwami yali nakatikala achali yali ne bomad kakanyanze ne Henry Ford. During that time, bali ba hiring abasawo ne ADN baba hiring na yenga baku o signing a contract nti oyino kubanga yo registered into your bachelor's program within a specified time. So era wetone ne tutana ikakati okama tugenda kukola ADN ate mangu nnyo bakusigning segundi ate kati oberengo okuddayo immediately kuba by then amalalo gali gagamba the most baku emyaka 2 you have to enroll mu bachelor's program. So we decided to go with the bachelor's program right away from the start. Nayenga 2018 twakola ngakalogo nga tunatandika 2019 just save up send ogambo okay tugenda at least omwaka oba omwaka and a half tujja kuba tukola ki tuli bubi nnyo twegamba nti okay kansikeyo 12 hour oba kiddabo emirundi ng'ebiri mu week oba mu period ngero olaba oyitawo so embeera teyali ya mulembe nnyo naye once you have a vision and you're focused on what your goal is in life, you will always achieve it. Mattering in life, always aim at your goal. Okay. Yes. Wow. Kakati olwo mutandika okusoma kyemanyi nti abaana baali bakyali bato. Olwo mubakwasaganya mutya okusobola okulaba nti musoma abaana obulamu bugenda mu maaso weewaawo kale mwakolanga akalogo ya the previous year but nga nabo basigala mulina obbalabirira. Right. Yes, so si kyangu naye twagezaako obuzibu bwajjiranga mu clinicals bakwagala 12 ekitundu ate abaana balina okubeera ssaawa 2 nga bali ku ssomero so kati nga mu biseera ebisinga kati mbeera bwetyo nga tugala n'essomero at least ne tuba dropping akusanga 11 kitundu essomero ly'abaana ne tukwagala n'omusomesa omu tuba dropping omusomesa kusaawa nga mu kitundu 2 nayo kagenda okusomero ka embeera yetambula bwetyo era bebakanga ssaawa ntono kaka tugezaako okwebasa ssaawa nga 2 oba agenda kuzuuka kumakya azuukako 10 n'ekirala Chamberlain for the listeners out there omuntu alina ayagala venturing into nursing essomero bayita Chamberlain University ne Chicago gyeriri head office zaffe Illinois eyo naye nga it's a very very reliable and very flexible school that I've ever seen in nursing. Strictly Chamberlain University esomesa basawo bokka. Recently batademu masters of social work. Nayenga still you need to have a bachelor's degree in nursing before you qualify for that program. So nayenga program yabwe outline yabwe yatuwa enkola nayo kubanga bayinangawo morning classes ne evening. So kakati gwe twakola ne tugamba okay we cannot all be in the same class
kale baokwe oba eno twasomanga mu sessions, that is 8 weeks. Kale baono eno session omu yabakeerangayo omulala ajengo regular. Kati ekyo ne kituyamba olumu okupikinganga okudroppinga kati ng'asoma regular asobola dropping abaana ku ssomero n'okubajjayo n'abateeka ew'omukyala yali abatukuumira ate n'avuga n'agenda ku ssomero. So bwetyo bwe twakitambuzanga kwegamba nga program yabwe eri so doable. Most people baga wasoma kushina, oh my god, it's sente nyingi. No, fere twatulanga kya sente. Yes, it's an expensive school. Naye tunondera kikyojjayo zino sente ojja kukola osasula amabanja na biki looni zesa biki byonna naye nga programu yabwe yatuyamba nnyo. Flexible nga kwegamba osobola oko yes tuli bazadde they understand by tulinamu abaali bakola tulina abazadde mwe tuli, so they were so flexible to that extent. Ne bwe wamutuukiranga noga yes clinic eno tenkolera kakati waliwo class gye twatuukamu nga we need twice a week for clinical and twice a week for classes. So a week yonna nfu. So nainga classes ogamba ezo class tusobola okijagula ng'omu n'akeerayo omulala n'agenda naye nga clinical ewali obuzibu naye nga baali bantu nga osobola omutuukirira n'omunnyonywano ga switching onteeke at least ku opposite days ez'omwami nga bakitukolera. So ekyo tukyebaliza Mukama. Yeah. Wow, tuwulidde of course mwakikola mwalimu okusomoozebwa. Yes. Ensonga nga bwe tubadde tunyumya ne mbabuuza nti naye kati ng'abantu be muwangaala nabo mu community oba oliawo nga tolina goyinza gamba banange leero nkumiraako ku mwana kuba ndaba families ezimu zitera okukola ate ne bibakolera. Kati temwalowoozaako nti oba bano bannayuganda bannaffe kuba munaye we tujja wano be babeera baganda baffe be babeera mikwano gyaffe temwalowoozaayooko wadde omuntu omu ne mugamba nti oba katubatwaleko ewa gundi oba katugambe gundi atuyambeko bw'atyo? Tetujja kugamba nti tebaaliyo, waliyo mwebali nga babiri basatu betwasumbuwamuko naye nabo ne bate notekekisujaffe naye nga yamwe baalimuko ngaaliwo ekituuka nga tulabe atuvirireko wano hours nga bwe ziti tulabe wetuyitamu gyebali era community tugyebaza nayo yes ebadde part of us tuyambi mu ngeri emu endala kulaba tuba successful. Era tetulina gibuusa maaso tetuyambye ebadde wamu naffe. Kati olwo mutambula olugendo lw'okusoma kati nga bw'omanyi omwami n'omukyala musomera wamu mweraba buli kaseera tewaaliwo ngeri egamba naye leero ddadde nakusinze naye leero mami nedda tewaaliwo kasajja ku mutima gundi kola omanyi abasajja mulina ekyo mami bw'anaakusinga mu class ojja munyigira waka. Naye olumu ate kyatuyambanga ekyo ali competitive gali tubanga kyatuyamba ne kituwa moral okusoma ennyo naye tuganga eno course kaje tuliko njakusinga nti tojja kunsinga nja kusinga tojja kunsinga ne tuba nga tusoma nnyo aba nti naye nga mwalingamu obona leero nsinziko nokkiriza naye ogera bogaye kakisiga kikunukuna naye nga okkiriza tolina kyakukola ng'omulinda session neddako naye nga kyatuyamba oba nomunyigirako ku liiso n'omugaa kano kaganye muli awo mu kibuuzo n'omunyigira kizibu nasinga oba yalala kuvudde mu program naye nga yana yatuyamba health competition nti teyali mu buzibu bwonna temwalimu nugunugu ezo naye nga kyatuyambanga
okusoma obulungi okulaba nga tufuna grade ennungi. Kakati Mr and Mrs Ssentamu, mukimanyi bulungi nti naddala ebintu ebyo awali nti maybe ennyingiza eyinza okuba nga yakendeera olw'okuba nti time ne effort ebisinga mwali musinga biwa ssomero. Obuzibu bwe bwajjanga bwe butyo mwakolanga mutya kubanga manyi abakyala era ojja kusigala ng'oyagaliza akameeza. Omanyi kubuulira eshani ky'osooka okukola ng'osoma bino bye twasoma? Ameeza osooka n'ozeesonyiwa kuba ozisaba ani? Kakati ate bw'osaba ez'akameeza kati ate amataba gaggyebwa. Serious. Kuba ebyo n'osooka obimma amazzi. Omanyi kyetugobako kyekisinga omulamwa. Katusooka tukimalirize. So there was a lot of kwegamba okwerekereza. Kwegamba kino ekinoga ekyo nkyagala nogamba omanyi kankiwemu omwaka mbulayo gumu. Kwegamba nga ekyo kitupushinga nogamba omanyi kansomena nnyo kwegamba tuve wano wabadde ogaba bannange doola okayita kaddoola oba abanaikantukewe nga nti omanyi ninako omuntu wange bakubidde gundi mulwadde ng'ate tonoonyeza kisente mu biwatu. Ebintu bingi nnyo byatumotivating nti omanyi kino yes tukyetaaga naye is it the priority right now? Ansa bwe yabeeranga no ng'ekyo tukitaaga. So kino ekintu kirimu n'okukisa ekimu. Olina okuba nga munno mukwatagana nga mwetegeera kyekikulu. Oyogedde ku kintu ekyo ate ensonga ya nkizo nnyo ekyokuba nti mukwatagana ate ne mutegeeragana. Nsuubira nti olugendo olwo of course lutaataaganya bingi mu bulamu mu maka. Buzibu ki bwe mwasanga ng'abafumbo nga mutambuza olugendo olwo kubanga wayinza okubaayo abalabe baffe olwaleero abagamba we tunaatandika ebintu we tubitandika babiri ate tujja kukyawagana ate tujja kutuuka ku ssomero atunuulire gundi. Ebintu bino olina okuba ng'oli focus. Yes. Totunuulira biri kumpi wano, tunuulira nti kino kiba mba nkiwangudde kikigenda okutuukako wakuta. Kakati ogamba nti naye ate wano wanaamutunuulira ate wanaakola biki. We muba temusigangana n'onoomuleka waka bajja mutunuulira. N'onoomuleka bajja mutunuulira. Ne gyagenda okukola bajja mutunuulira. So kwesigangana kwetegeera nakubanga mwena mutundisa direction yemu. Tutunudde wano nti yes tugende. Kudda mabega tulina okuwangula. Nti yes tugende. So kati kyatugira kitatugira nga tukupushinga ekyo nti tulina goal tulina okutuukiriza. Kati tuba tutandise teri kukoma wakati. Teri kudda mabega. Okukiggusa. Ngeri yonna. Kati kino ngenda kubuuza kinoomu nti gwe nga Grace wafuna kusoomoozebwa ki nga gwe nga mutambuza luno olugendo lwa Machaz mwenna mwalina one goal and of course oyinza okuba nga wafunamu challenges but someone out there naye nga mufumbo naye nga yeebuuza bw'anaakikola asobola okuyambibwa and of course how did you come those challenges? Ekyo ekibuuzo kikambwe shani. Challenges ezo singa nfunako ku example ogambako kale naye omwami owange ono mumanyi. We've been married 15 years, but we met in high school. Okay. We met in high school. Embedded since money right from high school.
Yes, that we went to different universities back home and we ended up getting married back home. Kwegamba omuntu obo omumanyi. Kizibu nnyo nze twasoma I have mikwano gyange abamu abazungu naye nga nina mukwano gwange omu muzungu ng'abamubuuza bonna nti naye jo yono anze jo omuyita otya ng'agamba that's my boyfriend kakati olinga kyagamba isn't Joe supposed to be your husband? Anze yeah at Okay. Cameras, what is Vudeco? Okay. So, kwegamba omuntu obo omumanyi nga abafumbo kwegakye kyetugamba nti Esther olumu main gundi yaffe we established a communication. So twogera tewalagenda sirigira kintu nga kimunyize and that's which bagye emyaka 15 gye tumaze. So ebintu ntu ebirabo obiwulira mwana wanyigira bwogamba oh wait hold on omuntu wange mumanyi kwegaya or not approaching her in a very different and kwegamba mu ngeri ey'obuvunanyizibwa n'otakalamuka so okusoma kuno yes challenges zaalimu era ng'olumu oyinza okunyigamu na biki naye abagambayanoga you know mami wange yaŋŋamba ekigambo so rest in peace naye aŋŋamba nti bw'otuukanga mu situation nga tosobola gi overcominga oba nga you don't have anything to do about it kite tekikulumya mutwe ekiyite kubanga tolina kyogenda kikolako so naye mu kusoma kuno kwonna kwe twajja tusoma tugamba newankubadde byaliwo na biki sente ne zikendeera kuba twali olwo tetukyakola nga bwe twagala kukola naye nga kyetugambye nti nga tuluubirira mu maaso gye twatunuliranga yes noga bani tufudde rent ono tuyiseeko tufudde batwongeddemu ki gundi penalty kubanga tuziwaddeyo after 5th okay kasita ezo tuzifunye yes twongeddemu ze tuwongeddemu naye ekyo kigenze bwane wongerayo so obuntu obutonotono ng'obwo tetwakkiriza bwe tujje mu mbeera tujja kumulamwa kubanga kye twali tuluubirira twali tukimanyi. Okay, thank you. Ate Mwami Ssentamu gwe oyina challenges zonna ze wasanga ng'osoma ne mukyala wo omulungi bw'atyo ate obuzibu obwo how did you handle it? Nange sibubi nnyo tole mubinya yeah kituufu naye nze ebintu byange bikwata mu ngeri ddala nnyo tewali kiyinza kunzijja mu layini vansa kyentaddeko amaaso. It was all about finishing school. But all the challenges zajjanga ongoine ngejozi handlinga mukulabanga ozijjawo nezivaawo nga you have to stay focused ekyo kyokka kubanga mu ngeri yonna n'oba oli ku mulimu ojja kubeerawo embeera ejja oba bakowakazi balina bye bakwogerako oba bakulopye wadyo so nga ebyo byonna bibeerawo naye ng'osigala nga tokyusibwa kyekyan-driving anga ekirala kumanya nti in fact n'okusookera ddala kati okuzzako akati nemabega nti okusoma omukyala yakyogeddeko naye mayigu nti yali nti era kiyinza n'okuwa n'abantu abalala batuwuliriza nti
ekyalinga kimpushing ennyo nti bw'omanya nti enkya togenda kudda Uganda genda osome. Bw'oba okyasobola okusoma nga kyali mugumu okyasobola okusoma soza nti okusoma kuliko limit tekuli. Naye wano mu America tewali shortcut. Oyagala okubeera obulungi soma. Awo ojja kufuna opportunities ziba nnyingi nnyo. So bw'oba nga okyana olina chance eyo ng'okimanyi ogenda kusigala mu America for a long time, go back to school. Soma ojja kufuna ky'oyagala. Kakiringa gamba nti bano abajja nti kikinta otuuka mu America ngenda tandika kukola ssente. Naye nga kiba kirungi n'osooka ogoba empapula zo. Kiyinza okutwalira omwaka naye nga tekimanye nti ogwo omwaka ate mulimu abajja nti nja kutandika kukola ssente. Ne beera biri empapula ne batandika okufuna ate obuzibu. Naye kati ate bw'olinda omwaka n'ofuna empapula z'obulungi ate ogenda kubeera bulungi nnyo okusinga ate oli. Ne mu kusoma bw'ekyo kinokuba. Bw'osobola chance yonna tokkiriza mbeera ya bulijjo kuforcinga kukujja ku mulamwa. Challenges zo zijja kubeerayo n'oba osomye n'oba okoze challenges zijja kubeera naye ng'ozisanda olinza otya. Ekisinga obukulu. Mu mbeera yonna don't lose focus. Kikole kigguse. Ekyo kati kiyinza okubagamba. Okay, nga bwe tukyatambuza wano programu yaffe ag'omubwengula ng'omwanjuzi wa olwaleero ndi Shani. Leero twakyaliddwako Mr. and Mrs. Ssentamu okuviira ddala mu Uganda. Batubuulira olugendo lwabwe olw'okusoma ate ne basoma babiri mu kibiina kimu nga mwami na mukyala ne bamaliriza bombi nga mwami na mukyala. Eyo nsonga nkulu nnyo. Muyinza okugenda mwenna nga mwami na mukyala n'okomawo munnaye ng'oli mwami wekka n'okomawo ng'oli mukyala wekka. Naye kino kitulaga naffe nti kisoboka ate ne muvaayo nga bwe mwagenda ababiri, because nsuubira nti ekiba kyabatwala ababiri kuba nti mweyongerako mwembi. Kaakati ssebo oba nnyabo omu ku mwayinza okunziramu tewaliwo yafunamu okugamba nti naddala abasajja be batera okubeera n'ekyo hanze nsome ne mukyala wange andabe nti ajja kunjoga bwe naagwa kino. Anyway nabadde nakibabuuzizaako naye tewafunamu kali ng'omusajja mu kusookera ddala awo. Nedda. Okay. Nedda. Kubanga ate eyo kati biba bijja kukulemesa. Tojja ku kigendererwa kyoyagala okutuukako. Ogamba nti naye kati nsomye nange. Kubanga okusoma kweno tekulinga kwe Uganda nti waliwo omusomesa ajja okuchallenginga oswale wa mukazi wo nga obako okoze biki owire ng'oswadde. Naye wano saabiraba. Okay. Bibirabye naye ate mulimu kati nga kyogedde ekyabasajja nti oga ngenda kubeerako nga tuli ku level Yeemu. Ekitiibwa kyange anakimpa biki ebyo. Abasajja baagala okubeera waggulu eri. Naye obukulu tebabulya. Ojja kwagala ebitiibwatiibwa ebyo olina ne mukyala wo ogenda okusoma kubanga oyagala obeere nga gw'osomye gw'owakabi gw'okoze eki. Naye nga bio tebimanyi ebyo. Bills bwe zijja tezibimanyi. Naye ate mbeera babiri kintu kyangu. Ono bw'aleeta kino naye n'oleeta kino nga eyo bilo egenda ng'evaawo. So ebitiibwatiibwa ebyo byadde abasajja bakyusaamu. Okay, tweyaziza ensonga eyo kubanga weewaawo abamu baagala bakikole naye eyo nayo nebeera issue. Nebeera issue neereetawo obutakwatagana bulungi mu family. Of course omusajja ayagala asigaze ekitiibwa kye ate alowooza nti omukyala bw'anaabeera ku level ye olwo ajja kutandika omwenkanonkano ate abasajja tebakyagala. Ate oba wano tuli wano ojja kwagala osanga omukyala nga yaboobezadde ettooke nga yafumbye bategesa abaana
wayinza okuba nga wakyaliyo abalowooza bwe batyo oba wayinza okuba nga olw'embeera gye tulimu wano ekyusa endowooza. So of course buli mbeera gy'olimu yekupushinga, you go with the flow. Embeera otambula nayo nga bw'eri. Kaakati tulaba abaana bano, olwo abaana bano temwalowooza nti abaana tetugenda kubanga tubawa budde, kubanga kyemanya abaana bawano beetaaga obudde bwa both parents, okubatwala mu activities, okubatwala mu mizannyo, buli mwana alina kyayagala. So mwakikola mutyawo kubanga ekisingira naddala ensonga esinga okulemesa abantu nti baddeyo basome bonna nsonga y'abaana. Kubanga abaana olina obbawa obudde, wabeera mu ssomero erimu well and good, naye abaana balina bye baagala bya njawulo. Ono ajja kuba ali mu activity ye, n'oli ali mu activity ye. Kataawe mwakolanga mutya okuba nti abaana bano musigala babeera in your lives naye ng'oba temubakuumira nnyo w'abaana abatukuliza abaana? Okwogerako mpozi omukyajja kwongerako ku ekyo, naye kiringa nti kyatuyambamuko nti bakyali bato. Olatuuka ku level oba y'abatiini aba demanding ebintu ebingi, abategeera embeera bwetambula, abategeera ensi bwetambula, baagala ebyo ebya kirasi, mukwano gwa akola competition eryawo. So kyatuyambamuko ekyo nti bakyali bato. So naye nga siga nti twababandoninga, twagezaako nnyo okulaba nga tuba wache sijagamba 100% ekitaliyo, naye twagezaako nnyo the bigger percentage okulaba nga tugezaako bba kye balina okuba okufuna. Ekisinga obukulu twatunulanga the big picture. Yes, emyaka giri 3 oba eby'ekitundu katusobole katufune kyetubawa, naye after that time bajja ate kufuna ebirungi n'ebisingako. Bwe naakulira kugamba nti kati batuuse mu 10 n'emeka n'embeera nnungi nga beeyagala buli kimu kye baagala basobola kifuna nga bali bulungi. So kitwafuniranga ekyo kyokka ekyo. Yes. Tani obuuzizza kukya activities na biki byonna abaana basomera essomero lye basomera mu ttono si ddene. It's part of a church and it's a private school, so abaana bafuna that one-on-one ne basomesa baabwe. N'ekyokubiri nti tetwerabira nti twatandika 2019 January COVID n'akola ki? N'ayingira. Kati eyo kati there's challenges ziri kati kinzijide ninga wait a minute twasomera mu COVID. So essomero, however much they try to drag it on eri abaana being private, they can social distance, which bafuba bambi obutagenda ku lockdown. Naye finally governor n'agamba no, every school has to be on lockdown, oba private oba chi. So now we resorted kudawa waka. Jani olaba mwaka dako abaana balina osoma online, nawo ina classes zo ne clinicals online. So wakeeraga classes zaabwe zatandikanga ku 2 naffe ku 2 kwega nootegeeyo okulaga nti oli mu class computer kuba tetwatekangako camera. Ekyo ekyatuyamba n'otega ne bakulaba nti yes you're in class, naye ate n'odduka n'ogenda ate oyambe ki omwana. Kwegane for the whole COVID period bwetyo bwe twatambuzaamu tebyali byangu kubanga wainanga deadlines za assignments zo, so nga ate n'abaana bakola ki betaaga okukolera ki okulaba nti nabo ebyabwe babitambuza mu butuufu bwabyo. So tetwabalekerera, twabawa obudde. COVID nze olumu ngamba yajja nga a blessing in disguise
kubanga newankubadde yes twa stressing nga tulina ebyaffe tulina n'ebyabaana naye at least we had that time of being kweganolabawo omwana mu ssomero yes kino abasomesa kye bakola kubanga awo naffe twawulira ddala obulumi abasomesa bwe bayitamu ku masomero nga balwanagana n'abaana baffe ekyo kyakyuka ne kibaffe bazadde nga ffe tulwanagana nabo okitege gwe bakusomesa maathi we gwasoma wa America gwe gwoyina we Uganda n'alyokaga no mami teba kyokka nga ansa mutuuka kwemuso kwegamba tebyali byangu naye obudde twafuba okulaba nga yes by then tewali bintu byonna byali biggule gamba mbu oba bagenze mu sports nothing so we were kumpi waka nga ekinene nnyo kye bajja okukola kufuluma bavugemu kamagaani ne daddy waabwe so that's it so bwetyo bwe twakitambuza naye nga twafuba nnyo okubaawo mu bulamu okwegamba during that period tusoma era baalabanga nga tusoma naye era ngaagana abasomesa ne mami alina exam today bikidde balina ki kwegamba ng'olaba bamanyi ekigenda maaso so we told them tusoma ne batugayi muli bakulu lwaki ate muzeeyo okusoma so it was a lot of explaining naye until they got it so period ne tugiyitamu ya covid ne baddayo ku masomero naye nga we tried so much to be present as much as possible. Okay, bannange olugendo tuluwulidde kati mutubuulire essaawa eno muli ku ki mwamaliriza baabatikidde kwegamba mwawangudde wakyaliyo ebibulayo mutubuulire kati olwo muwunzika mutya kuba ndaba n'eddakiika zaffe zisembedde nyabo twamala okusoma okumalira ddala twamala December last year. Oh. Pinning ceremony nebeera ya January 16th, right? 18th this year. So netugamba nedda tugakolerawo party katulina obudde bugumemukko then we got to call a graduation party. That's why we came up with July. Naye nga twamala pinning yali ya 18th. By the second week of February, twali tumaze okuyita NCLEX, yes, state exam ekufula registered nurse. So ebintu byaffe byonna twaga kino kiwedde kakati aye tolinda kati nekyaki twaga ogamba abatubuuliriza nti bw'oba omaze okusoma NCLEX enetiisa nnyo era buli agiyiseemu akugamba si nyangu naye ate tolinda kuba buli bw'olinda weerabira n'otuuka n'ogamba ng'ate okimanyi noga bambuuziza ekintu naye nga sikitegeera so ekintu kikwate mubeere mwe timing bulungi bw'oba osoma mala tobeera distracted by anything amasanyu gajja kujja okusoma so yes twamala okutikkirwa nze nkola mu Henry Ford Surgical ICU Omwami weyogereko the Bournemouth Hospital ICU. So fena tuli mu critical care. Okay. Yes, yeah. So graduation party 16th July. It's a cool invitation. Everybody's welcome. Hey. Abeno out of state tuli era tujja baaniriza n'essanyu lingi nnyo mwenna mujja kubaaniriza n'essanyu lingi mwenna tusanyukire wamu everything is set mwemugulako na time yokayoka. Okay, nga twagala okusiibula abalabi baffe ab'olwaleero mbadde nsaba nti of course buli omu ajja kubaako kyabuulira abalabi baffe nti mu conversation yaffe eno gye tuhavinze olwaleero omuntu ali eyo ng'abadde alowooza okutandika olugendo nga lumutambudde maybe abadde ayinamu hesitation abadde ayinamu fear nti ayinza obutakisobola they can't make it kikyoyinza omugamba kubanga tuwulidde challenges zemubadde nazo naye ate n'ebirungi like the goal that you had yali eba pushing naye tukiwulidde so ali ebweru oyinzamu amagezi ki oyinzamu gumya otya yo oyinzamu kakasa otya nti kisoboka? Amagezi gayinza okuwa
abatulaba essaawa zino nti era nga obeera Uganda noyita mu primary nogenda mu secondary yes mulimu abadroping awo nolaba nga oli avuze eggayi nogayi maama noba nange enfulume ngende naye ate kati bw'opasistinga ate ofuna kinene nnyo aye bw'otuuka mu maaso nogayi kale ndabona gwenda ndaba nti wakabi nnyo laba ate kati bwali so kiyinza kugamba nti mu jjana eno challenges ziba nnyingi nnyo ne distractions ziba nnyingi nnyo naye tewali kiyinza kujja ku mulamu obusazeewo bwe tunuulira weerabe ogambe nti wawe njagala mbeere kiki njagala mbeere era ntifuna ntya era ntuuseewo ntya ensonga era nga twagamye mu kusooka nti ensonga ki tetwayogera nnyo kusoma kwaffe nansi eringa visa kubanga anytime bakudopinga mu program oyinza obagamba nze nsoma nursing biki omwaka ogenda bakujja mu program kali nobira nga ate oswadde balowooza omala ddi nga ate bakujja dda mu program so bw'obanga oli focused oyo mpoza kujja wena bw'obuuzabuuza okulaba nga bakuyamba mu mbeera oba kati abasoma edda nga babiyitamu dda n'obeebuuzaako n'ogamba nemwayitawo mutya wano okikola otya wano okola otya naye weesigalize ekintu kyo kivuge kituuse kiguse naye nga tokkiriza mbeera yonna kujja ku mulamwa bills zo nyingi tezijja kuggwawo naye tojja kugamba nti ebintu bikalubye tunuulira kiki ogenda okufuna ng'omaze mpozi okwongerezaako ku ky'omwami kyayogedde abasinga tutya amabanja shani tutya okutya ebbanja okitegeera omwange nga buli kasaala akajja batemako gwokagala kalamba okitegeera oli n'agamba ntandike nansi ebbanja ndikoze ntya America ina system nti sente weziri ez'abantu ez'okusoma yes ogenda zizaayo after okusomako kyekyo tugambye nti wetaaga okubeera focus kubanga bw'oziri ebbanja ly'omumenika bw'oliri education aye n'otamala olaba oluzinze ebiri oyina odisasula ate kyewaluubirira tokifunye so tetutya kulya bbanja lya financial aid oba educational loans zonna kumanga kyetugamba nti bw'obeera ng'olina omulamwa ne go for it era ojja kumala okusoma mukama nga akwatiddeko ebbanja olisasule kuba abasinga ekyo kibaganaga nedda kanjirambireka olw'egundi eyo naye totya kulya bbanja naddala ng'oliriira kusoma kubanga ng'omulimu bwagamba enkumbi terimba education is power education terimba bw'oba osomye ebintu byo ng'obisomye ku mateeka ofunye license zo nga bw'olina ozifuna era ogenda kufuna kwegamba engeri gy'okikkaatiriza nti education is power education terimba mutandise okulaba ku bibala nyenyabo shani nyenyabo nansi terimba kituufu byebibala tubiraba kwegata mujjusa na decision gye mwakola temujjusa sacrificing the time for your kids temujjusa ebintu byonna that ebintu byonna bye mwayina okusalawo. Of course I know it came with a lot of discipline more in regards to expenses, so temwejjusa kati kwega sente mugirya kivubi okyogedde tweyanziza okukkiriza okubakyazaako mu studio zaffe tweyanziza nnyo
enough. Nange ndi musanyufu okuba nti you accepted okujja to share your story. I know someone out there agenda kuyambibwa. I know this story is going to inspire so many people. Waliwo n'abali eyo ng'ayagala kuddayo kusoma weewawo nga ali yekka si mufumbo naye nga badde ayagala okumanya kikola. Ate naddala bw'obanga oli wekka toli mufumbo kisobokera ddala kubanga bwebaba nga bakisobodde nga bafumbo balina obuvunaanyizibwa balina abaana. Of course abaana it comes with also an extra cost okuba nti olabirira abaana, so kisobokera ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era nange ngenda kujja nziryeko. Wow. Tweyanzege mwebale okuba nti mutuwadde obudde ddala nako tuwa omukisa Shani ne Salongo Kiggundu ne bonna mwenna mukwataganya ttiimu yammwe okulaba nga agafa mu bwengula gabeerawo era twebaza nnyo kubanga ngera bwe nagambye in the beginning banange okuwulirako ku munno ng'ayogera ku kintu ekikwata ewaka oba wano oba byonna ebigenda mu maaso naawulira nogamba bana naffe tulinayo owaffe naye agafa mu bwengula twebaza tusaako information program ennungi era bannaye tetumanyina kyakwogera wabula Mukama yekka yaba batuweera omukisa. Era programs nyingi zigenda kubanga zijja because nga bwe tuli wano ebintu ebitugatta bingi. Waliwo era ayambiddwa mu kusoma, waliwo enkyagenda okuyambibwa asobola okutandika atya business ng'abantu bali wano they've been successful in their businesses. Yes. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abakuume, abaana mubatulabira. Bagaliza omukolo omulungi. Tubalinze. Kateeke kale Mukama abawa omukisa. Namwakuume. Okay, bye. Bye-bye. Uppercuts original. Oh yeah. Uppercuts on the beat. From the beginning of time, you've been a father and a friend. I just know what. Oh my God, what up beautiful people, it's your girl Queen Mona and I'm here to tell you about Chicago Studios. Oh my God, it's called Uppercuts. Hey, mwana wetabu recording audio ezakali wano ku Chicago tukola audio, oyagala kola video, oyagala kuba band tuli wano kyakabino wezebimambire bamita Uppercuts. Omwana wetabu is a producer, he's been doing a lot of songs. So if you're not here simanya kyokola man wandise wanoja no recording. Just come at Chicago events and you're not gonna regret. Oh my God, Zakayimba and Charlie move vibe. This guy is so good.